obulamu bwo kye kisumuluzo ky'essanyu lyo era obulamu bwo kye kisumuluzo ky'ennaku yo. Ku bantu 100 abantu 98 bali mu mbeera ey'essanyu, embeera eyeegombesa kubanga baakyagala era baakiteekerateekera. Era ku bantu 100 abantu 98 bali mu mbeera eyungula ezziga, bali mu mbeera ey'ennyamiza, bali mu mbeera ey'ekikomanyoko kubanga embeera eyo baagiteekerateekera. Abantu bali 2 bokka ku 100 ababeera mu mbeera ebagwako obugwi, oba abantu bali 2 bokka ababonaabona ng'embeera y'okubonaabona si be baagyereetera. Era abantu bali 2 bokka ababeera mu ssanyu eringi ennyo nga mu butuufu si be beeteekerateekera ekintu ekyo, nga bazadde babiri bakibateekerateekera, oba abantu abalala bonna abaali babatwala oba abaabakuza. Naye nga 99 ku 100 abantu bali mu mbeera gye balimu kubanga baagyeteekerateekera, baagisimira omusingi. Tosobola kubeera mubbi mu myaka egy'ekivubuka igwe n'ogamba nti bennaawoza emyaka 50 nja kubeera omuntu omulongoofu. Nja kusetolinga bwe nnaaba nkuze. Ojja kufa, ojja kgenda otuuke mu myaka egyo ng'oli mulema. Tosobola kubeera ng'oli malaaya mu myaka egy'ekivubuka ogambe nti bwe nnaafutuuka mu myaka 5 nja kusetolinga. Ojja kuba oyo nti nja kuba nfunye n'abazzukulu. Nedda, onoogenda otuuka mu myaka egyo gwe gy'olinza okulowooza nti ojja kusetolingiramu nga wafa dda, nga wafuna buli kika kya ndwadde, oba nga baakukubakubadda tolina mannyo, amaaso olina gattulu kuba obadde malaaya, bakusibyesibye obulamu bwonna bwekyaye. Obulamu bwo ojja kuba obugjeewo. Kwegamba tosobola kubeera musanyufu mu myaka gye egy'ekikadde nga emyaka gy'ekivubuka wali malaaya, nga wali mubbi. Tosobola kuŋŋamba era tosobola kugamba mbu emyaka gy'ekivubuka olemereddwa okusoma, weeteekereteekere embeera yo ey'omu maaso, nti bw'onoomala okukula ojja okgenda mu kibiina otuule osome. Nga mu butuufu emyaka gy'ekivubuka obwongo lwe bubeera bukwata, olina amaanyi, olina ne ambitions nti njagala mbeere kino. Ne mu myaka gy'ekikadde obwongo bubeera butalazze. Omuntu bw'akaddiwa abeera alina ekintu kimu mu bwongo nti nsaba Mukama Katonda nnyambe nfune we nnaafiira oba nfiire wano we nteeseteese. Gy'emyaka gy'ekikadde. Tosobola kuŋŋamba nti toyagala kukola mu myaka gy'ekivubuka kyokka nti ate bw'onookaddiwa lw'ojja okufuna amaanyi otandike okukola. Nedda, omubiri guba gunafuye, amagumba gaba ganafuye, emisuwa giba ginafuye, omusaayi guba gunafuye. Omuntu emyaka egy'ekivubuka gye giraga obutereevu omuntu ki ky'anaabeera mu myaka egy'okukula oba egy'obukulu oba emyaka egy'omu maaso ng'emyaka kwegamba gimububidde akatambaala. Ekyo njagala mukkirize mugaane. Emyaka gye egy'ekivubuka bw'obeera ng'ebiseera ebisinga byonna obimaze mu kwogera, mu kufulumya ebigambo eby'obutwa, ebigambo ebisiga obukyayi mu banno. Igwe buli kaseera oliwo kutankuula ntalo mu banno gy'emyaka egy'ekivubuka. Trust me, oba kkiriza oba gaana, ekituufu kiri nti bw'onoomala okukaddiwa bino byonna by'osize bigenda kukuwerekera. Kubanga omuntu, abantu be tuyitamu, be tukolamu emikwano, abantu be tuyitamu kwegamba be bafuuka families zaffe. Y'ensonga lwaki tunulamu ku kyalo ky'ewammwe kuliko abataka ab'emyaka 5, ab'emyaka 60, abali mu 7. Oba kitegeera, naye ng'ewuwe tewaggwa bantu. Ate ne wabeerawo oli emyaka egyo gye njogeddeko ng'ewuwe tewakyala muntu. Kiba kitegeeza emyaka gye egy'ekivubuka yagimala nnyo mu kubonyaabonya abantu, mu kusiga obukyayi. Kaakati Mukama Katonda n'amuwangaaza asobole okufuna ku ekyo ku nsigo gye yasiga mu myaka gy'ekivubuka. I tell you, abantu bangi nnyo mu nsi muno bali kye bali kubanga be baakiteekerateekera. Ate saagala mulowooze nti nno ku lw'okuba gundi teyasoma, simanyi ku lw'okuba sifunye mukisa gusoma nti obulamu bwange obw'omu maaso bujja kubeera bufu. Nedda, abantu bangi nnyo abali mu mbeera eyeeyagaza naye nga teyasoma, nga tamanyi na nnyukuta ya A, naye nga bali mu mbeera eyeeyagaza. Yakola nnyo, yamanya nti ekyokusoma sifunye mukisa,
kaakati kankozese Mukama Katonda kye yampamu omukisa ge maanyi bwe bwongo obuzaale kuba obwongo obuzaale tewali gye babusomeseza tewaliwo isomero oba tewaliwo basomesa nti bo bakafulu mu kupolishinga obwongo obuzaale Mukama Katonda ekyakituwanga kitone buli muntu ali mu nsi muno yamuwa obwongo bwe obuzaale bw'obukozesa obulungi ojja kweyagala mu myaka gye egy'ekikadde era beebo b'osanga nga mu butuufu teyasomako naye nga musajja waali bamuyita Ssemaka omutaka naye nga teyasoma tunuulira bajjajjaffe mu butuufu bajjajjaffe batono nnyo abaasoma naye nga baasobola okutukuza oli n'azaala abaana 6 n'azaala abaana bameka n'abakuza ng'abaana balamu dwa kintu kimu magezi mazaali nti emyaka gye egy'ekivubuka yagikozesa ekyo kyennyini kyalina okukola naye ggwe emyaka gye egy'ekivubuka keera ku makya oba gigira olw'eggulo weebyule oyambale oteekemu bubikini simanyi oyambale obugoye obusasamaza genda mu ndongo bw'onoomala otuuka mu myaka 4 emyaka 5 ojja kukkiriza nti endongo gye wakubanga ate ye yakukubanga kubanga bangi nnyo abawala mugenda mu ndongo nga muwambadde obusikiriza obumasamasa ne mutuuka abasajja ne babakwana oba ne babagulira emyenge bwe babagulira emyenge omusajja n'agenda n'akusiiga siriimu nga siriimu gwakusiize mu butuufu wa lunaku lumu lw'ogenze mu disiko akugulidde akuteze akakodo n'akugulira eccupa y'omwenge oba enkoko oba chipusi oba n'akugulira ebyokulya ebiri awo oba akuwaddeyo omutwalo oba akuwaddeyo akasente n'owaayo obulamu bwo omusajja n'agenda n'akwebakako n'akusiiga siriimu gw'amaze naye emyaka 2 oba okitegeera kitegeeza nti gwe emyaka egy'omu maaso tojja gyeyagaliramu ne bonooba owangadde ojja kubeera nga gwe buli kaseera oli ku biragala omira naye ng'ate waliwo banno abajja okubeera nga balina emyaka egyo gyennyini mwenna muli myaka 5 naye yagambye nti nze sirina ddagala ewange lyemmira naye nga ggwe emyaka gye egy'ekivubuka walowooza nti nno gwasinga okutegeera era walowooza nti gwasinze ayakasoose okuvubuka era walowooza nti gwakyasoose okufuna ssente era walowooza nti gwakyasoose okutondebwa ng'olina akabina kanene ogenze mu ndongo bakwebaseeko omusajja akukoza olubuto gw'otomanyi olina omwana gw'olina ewaka naye nga tomanyi taata we naye ng'ekituufu kiri nti taata we gy'ali naye nga bakwebakako otamidde oba okitegedde amazima buli muntu yenna embeera gy'abeeramu nga emyaka gigenderedde oba ebiseera by'omu maaso kiraga bulungi nnyo enneeyisa gye yeeyisangamu mu myaka gye egy'okuvubuka nze bwe ntunuulira maama wange Alice Nakakandi ntegeera bulungi nnyo emyaka gy'ekivubuka maama wange bwe yeeyisanga kubanga maama wange bakulira mu famire ya kinaku amazima gali kitegeeza senga maama wange yali agenda yemansamansa nga benda bennaku zino abawala bwe bakola teyali wangadde kubanga baali banaku tewaliwo ddagala nalimu nti n'omuntu asobola okumira eddagala bweriti nedda yandibadde yafadda kubanga ebiseera ebyo abantu baafa nnyo endwadde kati maama wange bwe mutunuulira ndabira ddala ekifaananyi maama wange kye yeeyisangamu nga muto nze buli muntu omukulu gwendaba atuuse okunzaala bwe mutunuulira ndabira ddala ekifaananyi kye bwe yeeyisanga nga akyali muvubuka mbabuulira ekituufu mwe mutunuulira amativi waliwo bano bativi presenters bagenda ne batambula ebyalo n'ebyalo ne banoonyaayo abo abantu abaakolanga ebintu eby'enkizo mu myaka gyabwe egy'ekivubuka ne bamukolako interview ne bagireeta ne bagiraga abantu ku ttivi igwe olowooza lwaki naye ng'ate bayise mu bantu nkuyanja kitegeeza nkwegayiridde ggwe omuvubuka ennaku zino aliwo olina amaanyi omanyi oluzungu wasoma kwegamba weeraba nti olina ssente buli kimu olaba nti no kiri mu possession yo manya nti nno ebiseera bye by'omu maaso bye bijja okulaga obulungi mu myaka gye egy'ekivubuka walina ssente wavuga buli kika kya mmotoka ssente ezo wazijjawa zaali nzibe kati ebiseera ebyo bijja kutulaga eby'omu maaso nti wadde mu butuufu weeyagalanga olina obutambi olina ebifaananyi bye bakukubanga ng'oli mu kulya obulamu n'essente zo tewakolanga nkole
ebyo byonna bijja tulaga ng'omaze okukaddiwa kubanga ne bw'onobba ssente empitirivu n'obeerako ebintu by'okola nti binaakuyamba mu buvubu ng'omaze okukula ekituufu kiri nti ojja kubitunda kuba ojja kuba tomanyi kubiddukanya teri muntu afuna kintu kya bwereere n'akiwa value zikankubuulire era ggwe embonaabona gy'olimu eraga bulungi bazadde bo kiki oba mu ngeri ki gye beeyisaamu nga bavubuka oba ontegeera ofaanana bw'ofaanana lwa kintu kimu nti bazadde bo mu myaka gyabwe egy'okubeera nga balina amaanyi beeyisanga batya oba okitegeera n'osanga omuvubuka n'osanga omukazi n'azaala omwana mu musajja kubanga alina ssente bwe zimala okuggwaawo n'alyoka atunuulira omwana gwe yazaala mu musajja ng'amutunuulira ng'ekibe naye ng'ate luli ku lw'okuba omusajja yalinanga ssente teyalabanga nti ono tasaana kuzaalamu waliyo abantu abalinga ebibe nkubuulira naye nga n'omuzaalamu omwana wo anaabeera atya mu future era waliwo abakazi nga ye agamba omusajja ne bw'abeera mwava atya naye kasita aba nga alabikako oyo nja kumuzaalamu omwana wange at least kwegamba n'abeerako nga alina bw'alabikako kubanga mukkirize oba mugaane endabika y'omuntu esobola okuditamininga future ye nkubuulira endabika y'omuntu toyinza kujjayo muntu afaanana nga kibe ngeza bugeza n'ogamba mbu nno oyo agenda akola obwa modo tekisoboka era balondawo abaana abalina feesi ezitunda bw'ogenda mu companies ba receptionists bajjamu bali abalina feesi ezitunda at least kwegamba kanzaala omwana anaabeera mu kitika at least bw'anaabeera nga tafunye mukisa gusoma anaabeera mu kwegamba abantu banaamuwa respect abasajja abagagga bali mu kwana oba abawala abagagga balyagala omwana wange kubanga alabika bulungi ebyo byonna tubibala njagala omukazi gwe oba musajja gwe ogenda oyagala omukazi oba oyagala omusajja nga omubaze n'ogamba naye mu butuufu omwana wange be muzaalamu ono anaaba atya naye ennaku zino oli agenze n'abba ssente ze agenze n'akola ddirwe n'ateeba ssente abawala ne basimba layini kaakati bwe bamala okumuzaalamu abafunyisizza embuto wayise emyaka 4-5 ssente zimuweddeko kuba tamanyi gye yazijja byali bya ddiiru yateeba nteebe n'atuuka okukaaba amaziga aga buli kika naye nga takyalina kyakikolera yamala dde okuzaala omwana wo gw'ozadde n'omutunuulira ng'ekikolimo naye lwa kintu kimu emyaka gye egy'ekivubuka owalinga onyirira ng'olina akabina kateba buli musajja agamba omwana alina entumbwe bannangira bw'omwana alina ettama bannangira basikiini ayogera oluzungu lulinga ki towagikozesa nziramu ebigambo bye twogera essaawa zino eddimizaya ebigambo byenfulumya essaawa zino bijja kundeetera essanyu mu myaka gyange egy'okukaddiwa katonda baali bampadde omukisa n'enkaddiwa kyova olaba nga mu psychology mulimu ka topic akagamba mu Luganda baali badde bakayita akasengejja oba kitegeera buli muntu mu nsi muno ebigambo byayogera bibeeramu residues oba ebifejje ebintu ebyo ebikugamba ebitayagalibwa bibayita residues kyova olaba abakulembeze babeera n'akakiiko akategeka speech omukulembeze gy'agenda okwogera aleme kwogera residues wabula ayogere cream kwegamba akakiiko ako ke kabeera ng'akasengejja ekyo kye bayita psychology naye ogenda n'otunuulira omuntu n'agenda mu kamera kubanga alina obusobozi obugula kamera alina obusobozi obulikodinga kyalikodinze alina essimu ye ennungi n'alikodinga byalikodinze kyentegeeza ebintu enneeyisa gye tweyisaamu pannaawo egenda kulaga butereevu nnyo nga tukuze mu myaka giri egy'okukaddiwa ekyo tekuliiko kuwannaanya mbabuulira amazima igwe weyita ow'ekitalo beera anaagenti obbise banno kwegamba gwoli kafulu mu kubbisa banno nga mu butuufu mu abakola ku media abakola ku rediyo abakola ku mativi simanyi mukola kwegamba mulina access eyogerera mu bantu abangi ne mukozesa obukodyo obwo ne mupromotinga abantu be mumanyi abafere ne mulanga obulango bw'abafere ne mukyaza abantu abafere ne mubakubira akadingidi ne babonyaabonya abantu
ne babbisa abantu. Ebyo byonna essaawa zino tosobola kubiraba nti olina ensobi, naye bwe banaayitawo ebbanga ojja kutegeera nti mu butuufu nalina ensobi, nalanga omuntu bw'ati nabba ssente mu bantu, abantu bati ne babonaabona. Abantu ababeera tebaabonaabona lwakuba oli yababbamu ssente, babeera babonaabona olw'okuba ggwe eyateekamu kasunda bbaasi wasaidiusinga. Abantu ne balowooza nti olaba Edimiza yalanze akalango ako, kirabika gyekiri. Olaba gundi alanze akalango kano, mu butuufu kankagendemu. Olugira omuntu ne bamubba. Kyentegeeza mu myaka egy'ekivubuka ng'olina amaanyi, genda okaabye banno, genda otte banno, genda obbe ebintu bya banno, genda kwegamba ggwe obeerewo kusiga bukyayi mu banno. Bw'anaayitawo emyaka ng'okuze, lazima kkiriza obagaana ojja kugisasulira. Y'ensonga lwaki abantu abamu babonaabona, y'ensonga lwaki abantu abamu bafuna essanyu. Bw'onoobeera omubbi mu buvubuka, mu bukadde, era ojja kubeera bw'otyo, kuba ojja kuba tokyalina maanyi gabba, ojja kubonaabona nga tolaba na muntu gw'obba, kuba ojja kuba tolina maanyi gabba. Mu myaka egy'ekivubuka tukole nnyo, tusige emikwano, tukole emikwano, twagalize bannaffe, tuteekereteekere emyaka gyaffe egy'ekivubuka egy'ekikadde. Mbeegayiridde mmwe abavubuka mugende musome, abalina omukisa ogusoma, kubanga bw'onoomumala okukula ojja kuba tokyalina maanyi gaddeyo kusoma. Ebintu by'osoma kati bijja kukugasa nkya, kyentegeeza bijja kukugasa in future, emyaka ng'okuze. Bw'obeera nga tofunye mukisa gusoma, kozesa nnyo amaanyi, nga buli kasente k'ofunye oseevinga, weetegekere ebiseera byo eby'omu maaso. Oba ontegedde? Era y'ensonga lwaki mbasaba mwekuume mubeere balamu. Emyaka gy'ekivubuka tolowooza nti gwe okyasoose okubeera omuvubuka ayagalwa ennyo abakazi, oba nti gwe akyasoose omukazi gwe okubeera nga buli musajja ayagala kukukwana, ayagala kwebakako. Ojja kufuna endwadde, oleme na kutuuka mu myaka giri egy'ekikadde, oleme kugirabako. Naye ng'ate jjukira, waliyo abali mu byalo eyo nga ayina emyaka 7, ayina emyaka 8, nga mulamu nnyo, naye ng'ate gwe ayina emyaka 2, ayina emyaka 3, ewaka amakerenda wagafuula ddiishi. Omira amakerenda ku ssaawa 4, n'omira amakerenda ku 8, n'omira amakerenda ku 10, n'omira amakerenda ng'ogenda kwebaka n'enkya lutyo. Naye ng'ate waliwo ayina emyaka 8, ye nga tamira makerenda, olw'okuba yakozesa bulungi emyaka gye egy'ekivubuka. Njagala otunuuliremu kakati mmwe abakyala, ogenze mu disco, ogenze gy'otambulidde, simanyi ogenze ku lyato, mu nnyonyi, ogenze mu bifo ebyo ebisanyukibwamu, oba yonna yonna gy'ogenze n'ofunirayo olubuto. Bw'omala ofuna olubuto, omusajja akufunyisizza olubuto mwasisinkanye ku lyato, omusajja akufunyisizza olubuto mwasisinkanye mu woteeri eyo, wabadde ogenze kuwuga n'omusisinkana eyo n'akukolera mu mazzi, wabadde oli simanyi mu sawuna, omusajja n'akwebakirako eyo n'akusiiga endwadde, tojja kuddamu kumulaba. Akulekedde package gy'otogenda kusobola kulabirira, kubanga okwerabirira ebirwadde kya bbeeyi nnyo okusinga okwekuuma ebirwadde. Kyentegeeza, bw'oba tonnaba kwebaka na musajja oli, nkwegayiridde twala eddakiika zibeera 2, omugambe nti omanyi, genda tugende bakukebere. Bwe kitaba ekyo, mugambe omanyi, yambala kondomu. Ekigambo kino ky'oyogera mu bugumu, mu buvumu, mu myaka gy'ekivubuka, ng'okozeseza obwongo bw'obuzaale, otegeera nti kati oli muvubuka, okumugamba nti yambala kondomu. Kigambo kitono nnyo, tekitwala wadde eddakiika, ajja kwambala kondomu owone okufuna embuto z'oteyagalidde. Igwe omusajja bw'onooyambala kondomu naawe ojja kuwona okufuna endwadde z'oteyagalidde n'ebizibu. Oyinza okugenda n'owebaka n'omukazi ng'ekigendererwa kyo si kyakuzaala, nga tafaananikako, alinga ejjute, alinga ezzike, oba okitegeera, naye ng'oyagadde kwetaasa ku lw'okuba tokozesezza kondomu. Bw'anaaba takusiiza birwadde, ojja mufunyisa olubuto. Abantu bagambe nti Edimizaya ye yazaala mu kiri ekibe, mu kiri ekiwala ekitunula ng'akabina. I tell you, emyaka egy'ekivubuka tugikozese bulungi tusobole okweyagala. Nziramu ekisembayo, ofaanana bw'ofaanana, kubanga bazadde bo baakozesa bulungi
emyaka gyabwe egy'ekivubuka kubanga bazadde bo bakozesa obwongo bwabwe mu myaka egy'ekivubuka kubanga bazadde bo bakozesa obwongo obuzaale mu myaka egy'ekivubuka beeyisa bulungi mu myaka gy'ekivubuka kuba bazadde bo bayogeranga bulungi baakola emikwano mu myaka gy'ekivubuka oba baakola abalabe mu myaka gy'ekivubuka ensonga lwaki obonaabona waliwo abantu nga yasoma naye nga buli lwanoonya emirimu bagimumma naye nga mu butuufu yasoma ebyo byonna ebisiraani bibeera byava ku bakadde bo ebisiraani ebyo bibeera byava bazadde bo mu myaka gy'ekivubuka oba gwe kennyini nga gwe babyetuusaako okaabizza buli muntu akulaba akuwanda lulusu oba okitegeera va ku bana abawaayiriza waliwo abantu abayinza okubeera n'ennugu zaabwe oli neyesiba ku edimizaya ngeza neyesiba ku edimizaya nga edimizaya tamumanyi oba edimizaya balina ddiru gye baaluuka naye ng'akimanyi nti edimizaya teyanziba oba ng'akimanyi nti pawulo teyanziba aneti teyanziba ne nayagala okwonoonera erinnya abo nabo gye bali naye njogera ku bano nti nno gwe kennyini bw'obeera ng'omanyi nti nno essaawa zino ekintu ky'okola kibi nkukakasa mu myaka ejja ng'okuze ojja kuba tokyasobola kwewozaako omutima gwo gujja kubeera girite tebajja kukwata kutwala mu kkooti naye buli lwoneebakanga ku buliri bwo ebirowoozo nga bijja nti mu butuufu natta omuntu nti mu butuufu nabba gundi nti mu butuufu nalumya gundi nti mu butuufu nabonyaabonya gundi mu butuufu nasala ebigambo mu butuufu nakola bwe kiti okulemesa gundi mu butuufu naloga gundi kati omutima gwo gufune endwadde olw'ebirowoozo ebyo ebintu byewakola mu buvubuka enkeera nga bakubika naye nga ate tewandifudde Edi Mezaya mutabani wa Alice Nakakande tata Jaden tata Virima agataliiko sino